oluvannyuma lw'ababaka okulayizibwa obwanga busigalidde agenda okulondebwa ku kabineti ya President Museveni gy'agenda okuweereza nayo mu kisanja kye kino ekyokutaano. Okuvuganya kwandiba ku kifo ky'omumyuka wa President ekirimu kati omubaka wa Masaka Central Edward Kiwanuka Sekandi nga balala kwe kuli Henry Onek ne Jacob Olanya. Ebisingawo ku mboozi eno nabyo katubifune mu bujjuvu. Oluvannyuma lwa President Museveni okusiibula kabineti ku kabaga akaali mu maka g'obwa President Entebbe, waliwo oluvuuvuumo ku ani agenda okusigala mu kifo ekyamuweebwa n'ani agenda okukyusibwa. Ku kifo ky'omumyuka wa President ekibadde kya Edward Sekandi, waliwo amannya abiri agaba abagambibwa nti be bakitunuulidde, nga mwe muli akibaddemu Edward Sekandi ne Hilary Onek. Tukuleetedde ebikwata ku Hilary Onek agambibwa okwagala ekifo kino nga tukunnyonnyola yaani. Hilary Onek yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano mu mwaka 1948 nga kati aweza emyaka 68 egy'obukulu era nga nzaalwa ya Kyoli. Ebibiina ebya wansi yabisomera mu Moroto Karamoja ate yo senior n'agisomera ku St Mary's College Kisubi okuva mu 1965 okutuusa 1970. Mu 1971 okutuusa 1974 yayingira ssettendekero w'e Makerere n'avaayo nga tannatikkirwa wabula n'ayolekera People's Friendship University Russia gye yatikkirwa diguli mu science n'ebyokuzimba. Mu 1979 okutuusa 1980 yayigirizibwa okuzimba amabibiro g'amasannyalaze ku Moscow Institute of Civil Engineering, Hydropower Dams and Hydrotechnology Structures. Mu mwaka gwa 1994 yatikkirwa mu ssomo ly'okusiga ensimbi ku Harvard University mu Amerika. Mu 1997 yafuna diguli endala mu ssomo mu nkola y'abantu ba bulijjo ku ttendekero lya Public Private Partnership mu kibuga Washington eky'Amerika. Wakati wa 1988 ne 2000 yakoma okutendekera Makerere gye yatikkirwa diguli y'abasomi mu ssomo ly'ebyobusuubuzi. Mu 1977 paka 1978 yanyigira mu kuzimba amabibiro g'amasannyalaze mu Tajikistan ne Republic of Georgia. Ebbanga lyamala Russia yanyigira mu kuzimba ebbibiro ly'amasannyalaze mu Syria era nga y'omu ku abo abakuba pulaani y'okuzimba amabibiro g'amasannyalaze ana e Peru mu Amerika ey'amaserengeta. Mu 1980 yakomawo ku butaka e Uganda n'afuuka omu ku basomesa ba tekinologiya n'ebyokuzimba era nga yakola okunoonyereza ku mugga Nile n'emigga emirala mu ggwanga okutuusa 1983. Mu 1982 yalondebwa okubeera akulira ebyobuzimbi mu kitongole ky'eggwanga eky'ebyamazzi kiyite National Water and Sewage Corporation. Mu kumwebaza omulimu ogw'ettendo gwe yakola mu kitongole kino, Onek yalinnyisibwa eddaala n'afuuka dayirekita w'ekitongole ky'amazzi mu 1983. Wakati wa 1984 ne 1998 yatandika essomo ly'okubangula abakozi b'ekitongole ky'ebyamazzi okusobola okuteekawo enkola y'emirimu ennungi. Mu 1987 yenyigira mu kuba pulaani n'okuzzaawo essengejjero ly'amazzi ery'emanafa eryamala ne ligwa oluvannyuma ly'omu ku bazimbi okuzimba mu ngeri ya gadibengalye. Onek yayingira ebyobufuzi mu mwaka gwa 2000 ku kadda ya NRM. Wakati w'omwezi ogusooka n'ogwokusatu mu mwaka 2001 yesimbawo okubeera omukiise wa disitulikiti y'Eramu mu paalamenti ng'ono yaddamu n'alondebwa mu February 2006 ku kifo kino. Mu 2006 okutuusa 2009 yafuulibwa minisita w'ebyobulimi n'obulunzi. Okuva mu 2009 okutuusa nga 27 Maayi omwaka 2011 yafuulibwa minisita w'ebyamasannyalaze n'ebyobugagga by'omu ttaka. Mu kukyusa kabineti mu 2011 yalondebwa nga minisita omujjuvu ow'ensonga z'omunda. Onek na guno gwaka yakyali omubaka wa disitulikiti ya Lamu ekifo kye yalondebwamu mu mwaka gwa 2011. Ku Kingdom TV Nasaka Joweria Amalindi.